Banange mwenna abatuwuliriza njagala okubajukiiza nti Word of Life eyina Alubamu Launch bagiyita Werabiddemu audio album launch. Werabiddemu olimba Yesu abaddewo mu buli mbeera loko wadde ne lokonye yeera abaddewo mu ebyebikunye. Bawerekedwako Golden Gate Hebrews Choir, Calvary Ministries, Lord's Grace, Entebbe District Choir, Kennedy Schools, Namlanda Youth, Amazing Grace, Sparrows and Entebbe Central Church Choir. Tujja kubeerako ne basingle artists nga Eld Kaligo Simon, Brother Kabogoza Saddu n'entambi n'abalala bajja kubeerayo abakitaddemu essente bangafi agroforestry, Good Samaritan Services, Mirembedde and Boarding Primary School, Suzy Cakes, Amin Select ne Pride Foundation. Egenda kubeerayo nga 24 November 19 awe Entebbe Central Church Gardens. Essawa zamwe entuffu ddala emirango gijja kuba kuggulwawo saawa mukaaga ez'emisana. Okuyingira zigenda kuba 15,000, VIP emitwalo 2 gyokka, ataawo ku mmeeza gigenda kuba emitwalo 12. Temwerabira mubeereeyo bannange, kyekifo ekyokubeeramu. Obubenjo simatuse ntoko yonna eyo gy'oyitaayita n'abangi tebabusimatuse gwe Mukama wamu waaki wandimwesize ne mu bino